Wetwakoledde akatambi akasoose ng'ekisolo ttana owa NUP akulembedde. Kaakati nno yo tujjidde ku mpewo ng'emmundu emaze okuvaayo ampuliriza era nga kirabika mu kulangirira ebintu byandikyuka ne balangirira wa NRM naye nga wa NUP awangudde. Waliwo omusajja amayiddwa nga assistant wa RDC mu bitundu eby'eggomba avuddeyo n'aleeta bwino n'akakasa nti wa NRM tasobola kuwangula kisolo okujjako ku maanyi g'emmundu. Kankujje mu pulezidenti wano katono nnyo nkulageko ku kibadde bwikwe nkutwale mu bigambo by'omusajja wa NRM assistant RDC nga akakasa ensi eno nti wa NRM abatasobola kuwangula kalulu okujjako nga bakozesezza mmundu. Kakati nno bino bye bimu ku bibadde ebuyikwe amagye poliisi emmundu zavuddeyo ne tiyoggaasi amakubo ne gaggalwa. Kino ekibadde ebuyikwe tekibangawo bukya lubanga lwa mmindi bukya pulezidenti atandika kubeera nga atalaga bitundu bya Uganda feezi eno ey'okubiri. Kaakati nkugambye nti by'otaalabye wali eri tugenda bizaayo byonna byonna ojje ng'obiraba. Abasajja batya nkugambye nga bw'olaba amagye ago ekisolo kisa kineggula kyokka nga RDC akakasizza nti wa NRM talina lugendo okuggyako nga baggyeyo emmundu era nga bwe bakoze naye ono teyandiwangudde okuggyako ku mudumu gw'emmundu. Nkugambye nti ebigambo bino kansooke nkuzeeyo katono nnyo nkulaga ebibadde bwikwe kati nkutwale butereevu nnyo ewa RDC mu bigambo bye oba assistant RDC ng'akakasa nti NRM baagikoowa ekisolo owa NUP nkugambye bamubbye bubbi bakozesezza mmundu. Kitalo nnyo ensi yaffe emaze okubeera nga eggwawo olw'okuba demokulasiya yaggwawo. Ntambula na mulongo waso mu Luutansozi ono yateekamu amafuta okuleeta bino byonna by'olaba ebirungi ebizimba ensi yo. Vidiyo sooka ogiwa ekigalo etalaga ensi yonna tubaswaze tubalabise. Ekubo ligaddwa Kyagasa tandise nabagamba eno yebeera mu maaso okubawo ebintu byonna nga bitambula. Kakati nno era nga pulezidenti Kyagulanyi mu mitembo bwe yagamba nti buli muntu yenna waali agenda kubeera nga akiwulira. Abantu b'ekisolo bambi amaziga gabayiseemu okubeera nga okuva ku makya emmundu zaafuuse baana baliwo obululu bwatiikingiddwa era balabiddwako nga byabakama akulya okulonda obululu bwamaze okusooka okukwatibwa nga butiikinge nga bwa muntu wa NRM 160 mbono yabuvuze n'abutwala ensi ne yeebuuza yabututtewa lwaki ono teyabukute n'abulekaawo oba poliisi nesigala ng'ebukuumye ng'ekizibiti. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza we buwungeredde ng'ebigambo birungi si birungi omuntu awangudde bamaze okumusa ku bbali ne balangiriramu omulala. Sooka owulira ebigambo bya RDC ate nkomewo wa pulezidenti owulire ebigambo bya pulezidenti oba sipiiki ya pulezidenti gy'awadde abantu b'ebuyikwe ebadde maasiivu. Pulezidenti ayogedde ebigambo tabyogerangako olunaku olwali lugenda kubeera nga obiwulire. Gwe vidiyo giwa ekigalo weesirikire omanye ntambula n'omulongo waso mu Luutansozi kafulumbizibwe bya buli kala olwo mukwano gwange mpuliriza gwe bw'obanga omutuuseeko buli kimu kiba kijja kukutereerera. NRM kandidate w'ekisolo b'abantu tebamwagala. Ekyo kyokka ky'owulidde kikumala bumazi ebisigadde sijja byongerezaako kubanga oyo wa NRM lukulwe yakukunamirako ne Ssaabasajja Kabaka era oyo avumyeyo ne pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu n'enkyukakyuka naye akugambye nti NRM kandidenti abantu tebamwagala okujjako bagenda kukozesa amaanyi ga mmundu ne ssente n'okubba obululu basobole okubeera nga bamukikinikako n'okumukakaatikako ku bannayuganda naye ensi y'ekisolo temwagala. Kaakati nno mumaze okubeera nga ebigambo mubitegeera ebikolwa mu nzikiza Mukama Katonda ddaaki abikwekula ensi n'ebiraba n'ebitegeera nti amaanyi
amakinga emmundu ge gakola ebya demokrasia wano mu ggwanga Uganda abasajja batusiba katambaala babeera batulimba bulimbi sooka oli ku speech ya president wali ebuyikwe gyawadde bannabuyikwe eno emenye n'emiti ojja kakasa nti omusajja ono Katonda yamutuwanga kirabo lwakubanga bangi bannayuganda tebannabakubeeranga bazukko kimanya bangi nnyo baatemulwa twabaziika dda kutwogerera baganda baffe bangi nnyo famire zaabwe kati zikyaboyana kuba zibanoonya tebaddangamu kulabika baganda bange omwezi guno gwennyini nga 18 ne 19 tigenda kuwera emyaka 4 okuva mu 7 we yalagira abatemu be abaana abakyala n'abakadde abasukka mu 15 abatali musango byonna byali mu kulonda okwo abantu bangi baafa n'ate ekyewunyisa abalala bangi baali beeteefuteefu okufa okulaba nga bakyusa ensi yaabwe eno Uganda ekyomukisa omubi nti mu bifo ebimu naddala wano wennyini enjeru abakulembeze abamu be twawa tiketi zaffe eza NUP otukiikirira baana b'ensonyi ne bagenda ne batunda emyoyo gyabwe nenjagala okubategeeza abaganda baffe tisiba wano bokka owa wano oyo musajja omugwagwa ayinza okuba ye yakyatula mu lwatu naye nga bwe mbagamba ensi wano wokka wabula mu bitundu ebirala bingi bagenda batunda naddala ebitundu byawano ewaffe mu Buganda twabeesiga twabawagira bwe bajja muffe ne batwegattako twabasula n'obasula ne tubateeka ne mu bifo olunaku lwaleero muzikirize mbategeeze nti okwetonda kiba kikolwa kya buzira naye munzikirize olwaleero lwange ne ku lwa National Unity Platform yenna munzikirize mbeetondere netondere n'eggwanga olw'okwesiga abantu abakyamu mujja kutusonyiwa basebo ne bannyabo kubanga twabeesiga twatunuulira ndabika yaabwe twabeesiga abamu twatunuulira myaka gyabwe twabeesiga abamu baatuleetera ebitabo nga basomako twabeesiga abalala bajja nga tutunuulira ebbanga lye bamaze mu byobufuzi ndulowooza nti oba oliabo experience tujja gikozesa tugizimbireko ekirala naye nga bwe mumanyi baganda bange kiba kizibu nnyo omululu tegutekinga siteepu yonna mabega oba gweyongera kula bukuzi twayiga luvannyuma nnyo nti ffe bwe twali tunoonya Uganda empya bo baali banoonya motoka mpya twamanya luvannyuma nnyo nti ffe twali twagala sibomu yaffe twali twagala kukyusa ddembe lyaffe bo baali baagala kukyusa nyingiza yaabwe twali twagala kukyukakyuka mu Uganda yaffe bo baali banoonya ki kye batunda bagamba kasitafuna tiketi ya NUP bafunye ekyentunda naye newankubadde twabayiga luvannyuma at least twabayiga olunaku lwaleero abo abakulembeze bennyini betwabaleetera ne mubalonda ku tiketi ya NUP kaakati mu lwatu nga tebaswala bakolagana n'abo ababanyigiriza bakolagana n'abo ababafudde abaddu akalyamu naye kibuuzo kiri nti batandise kati okukolera abalabe baffe oba baali batandika kakati nno twabagamba mikwano gyange mpuliriza nti abasajja nsolima ebintu byonna ebisalwawo kebeere parliamenti mwenna mwalaba omusajja ono amanyiddwa nga Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okubeera nga yayambulwa ne kandaweya ne kadda ku ngulu ne bakamwambaza ku mutwe ono oluvannyuma lw'okukwatibwa nga abbye ssente z'abannayuganda obutitimbe n'obutitimbe obwali mu bukadde 5 kaakati ono yasalawo okubeera nga yeekaza bwekaza era n'ebisalwawo mu parliamenti bingi nnyo ebyandiyambye munnayuganda ebyandiyambye omuntu owa wansi omusajja ono
ono yeekweka bwekwesi kakati adduka buddusi mwenna mwamulabye ku mmwanyi yagenze ne yeekweka ye Masaka kakati byamaze okubeera nga yeekweka Masaka bwe yalabye ebyemmwanyi bimaze okubeera nga biggwa oba oliawo n'agendako mu ggwanga erye South Africa kakati n'abeerabeera eyo n'atandika okubeera nga ayise obubaka ku Twitter nga bwe yayitiddwa eggwanga erya America okubeera nga mbu aliyambako okubeera mbu ng'alondoola akalulu kababaddemu akawanguddwa President Donald Trump kakati bino byonna ebyokwekwasa ng'olwo munnayuganda yalonda omusajja ono okubeerawo ku nsonga ez'omuzinzi oli eyo kaba maziga olinga mukwano gwange mpuliriza mulekwa oba enfuuzi kakati nno njagala oli ebigambo bye bimu era ebikwatagana n'abasajja bano engeri gye bagabanya gye beegabanyaamu emirimu era bano abasajja gwe ne bwewerera omwana wo n'omwana ne bw'asoma ne bw'aba ne diguri ne bw'aba ne masters ne bw'aba ne profesa kakati essaawa zino ebintu we byatuuse bano abasajja nkugambye ensi baagigabanye buli kimu basika bazza waabwe njagala osooka owulize ku mirimu gino abasajja bano baagirangirira bwe baamala okubeera nga balangirira laba ebyaddirira obiwulire era obitegeere ku mirimu emitwalo 36 mu 574 principal monitoring and evaluation officer mu public service gye yalangira nti gavumenti gyerina nga kwejo tabaliddeeko ba military na ba intelligence personnels golowooza okulwanirira okubeera mu bukulembeze bw'eggwanga kyokola mbu tosobola kifunamu mu mirimu egyo gyonna emitwalo 36 n'obugwamu mulimu abagirimu nga tebalina kugibeeramu mulimu abagirimu nga bazze babba ensimbi y'omusolo mulimu abagirimu nga just bo bateekebwawo obuteekebwa kubeerawo bubeezi naye nga n'okukola tebakola mulimu n'abagirimu nga bakaddi bw'okyali muvubuka ku myaka emito tukugamba lwanira eggwanga lidde emikono gy'abannansi egyo emirimu gyonna osobola okubaako n'omulimu gw'okola ekikulu kubanga oli mwetefutefu okubanga okola omulimu ogwo naye emirimu egyo era waliwo emirimu egigabanyiziddwa mu bukyamu nga waliwo region emu esinza okufuna emirimu egyo mu bungi era mu eyo region mwe muli west mulimu Buganda mulimu north mulimu ne east kakati wuliriza abantu bano engeri gye bagabwamu emirimu mu ba ministers bonna Uganda beeyina west erina mu ba ministers 30 Buganda 15 north 12 east 20 ne wadde nti ova mu east ate era oyinza okwetaba nga ava mu east oba mu Buganda ng'ate era naye weewaabwe ba permanent secretaries bano be bantu abasalirawo ministries bano ba minister boolaba bonna ba mikolo west erina ba ministers 8 Buganda erina 6 north erina 6 east erina 5 ba presidential advisors west erina 35 Buganda erina 34 north erina 7 east erina 12 ba RDCs n'abamyuka baabwe west erina 57 Buganda erina 26 north erina 35 eastern bayina ba RDCs n'abamyuka baabwe 17 katawo ne tugenda awo wonna mbadde nkujjulirako obujulizi kakati kantandika okugabula eggwanga lino lifugibwa bamukwata mmundu oliriza ba top UPDF commanders western erina 5 Buganda erina 1 north erina 0 ne east erina 1 police top leaders west erina 7 Buganda erina 3 north erina 1 east erina 4 prison commanders western erina 3 Buganda erina 2 north erina 1 east erina 1 by head of commissioners ne bano ba head of authorities western erina 19 Buganda erinako 14 northern erina 1 eastern erina 4 kakati bwe tugamba lwanirira enkyukakyuka mu ggwanga kino kye tuba tutegeeza nkugambye Uganda government eno gye twagala okujja mu buyinza eveewo erina emirimu egyaddala emitwalo 36 bwe banga egyo emirimu gye giri gweffe boolaba abali mu kulwanira gavumenti okuvaawo ng'ate muyina ebiwandiiko ebakkiriza okubeera mu egyo emirimu tuli bameka nammwe abali mu mirimu egyo ng'ekituufu temusasulwa ssente ze mwandibadde musasulwa ku lw'emirimu gye mukola muli bameka nammwe abali mu mirimu egyo ng'ekituufu kiri nti omulimu obudde buno gwoliko sigo wandibaddeko at least wandibadde ku mulimu omunene mu gavumenti nnyo olw'okuba nti toli wa luganda lw'aba Museveni oba toyinaawo wadde ekibagatta ne ba Museveni nammwe muli kakati nno
ebyo byonna ng'omaze okugenda mu maaso n'okubeera ng'obiwulira era n'obitegeera, kaakati gwe muzadde mukwano gwange mpuliriza, aweerera omwana wo oba alina omuntu oyo yenna ng'asoma ng'olowooza nti abasajja bano balinnya mu kimu naffe, era abasajja bano nti ensi bagyagala kintu kye kimu naffe nga bwe tugyagala, kaakati ogenda kwekaabira, kubanga bano babeera n'abantu baabwe oba oliawo ne mu sectors ezimu oba mu bitongole ebimu. Abasajja bagenda okulangirira emirimu nga baagigabadda era nga n'abaagifuna batandika dde okubeera nga bakola. Kaakati olwo bano batuusa butuusa mukolo okubeera nga balaga nti emirimu tebagigabira balondemu, mbu nabo basooka okugiranga, era nga bwe kyandibadde mu gavumenti erina demokulasiya oba mu ggwanga eririmu demokulasiya, wabula nga bino byonna bibeera byaggwa dda era nga abasajja batandika dde okwekwatira ssente. Kino bakikola butabeekwasa. Kaakati nno bino ng'omaze okubeera ng'obitegeera nga bigenda mu maaso n'okubeera ng'omaze okukakasa nti ensi yo bingi ebyetaaga okubeera nga bikyusibwamu, nga bw'owulidde ebigudde ekisolo nti abasajja akalulu omuwa NRM babadde abantu tebamwagala, era nga bino byonna babikoze ekiro mu nkukutu, okutambuza obululu, okukozesa emmundu n'okulagira abasajja abali ku polling zaffe oba ba agenti ba NUP babalagidde batikinga obululu mu feva ya NRM. Bano bwe baaganye ne bakosa ekifuba ky'emmundu okubeera nga babagobawo. Mwenna mujjukira omukyala Maddwa nga Nabbanja, Robina Nabbanja, ono musaafiri eyaweebwa kaakati ekya Prime Minister w'eggwanga Uganda. Ono yayogeranga ebigambo bingi nnyo ng'ategeeza ensi nga Mwami Museveni bwali omusajja omubi ennyo era bw'atayambye bantu ba kitundu kyabwe eky'ekibaale, wabula ono bwe yatuusibwako obuyinza nabo bwa Prime Minister ebigambo byakyuka. Ono ayogeza maanyi alinga agamba nti ensi terikyuka oba alinga agamba nti ye Prime Minister asoose, ayogeza boggo okweraga n'okudala kussa okuduumira n'okudulira bannayuganda. Kati njagala olira omukazi ono bw'avaayo n'akakasa ensinga alimba nti amasomero gaweebwa buli kimu ekyetaagisa, kyokka nga bw'otuuka mu masomero ga UPE mangi gakutte mu mbinabina, abalala abaana basomera mu miti, abalala tebalina ntebe kubatuula, ebibiina byagwamu dda, ebibiina si bisimeetinge, tebalina mbaawo, bangi nga n'okubeera nga ku ssomero tebasobola kulya yadde kyamisana, ng'amasomero tegafumba mmere baana bano gye balya. Kaakati abaana abangi naddala baabawejjere kibaviiddeko okubeera nga bava mu masomero ne basigenda basajja battu okuba amabulooka, abawala ne bafumbirwa oba okubeera nga batema amanda olw'okubanga ebyokusoma byabalema, tebalina ssente. Kati njagala oli ebigambo ono byayogera wano mu maaso mu kamera, oyinza okugamba nti bano bakola nnyo, naye bw'otuukako mu masomero agamu ag'omu byalo agaaserekebwa n'essubi amalala nga gaabiveera okwata ku mimwa. Twagala mutubulire kibateekesa ebisale ku ssomero kiki? Kubanga omusaala bagubasasula, ate gavumenti esasula ssente nnungi n'okusinga amasomero ga private. Tubasasula ate tubasasula bulungi, kubanga juzi nali njogerera wane Paisa ne mbagamba amasomero ga primary gasasula ssente meka abasomesa nti 200. Ffe tulina omusomesa afuna 200. Abasomesa bwaba batono, lwaki temutubuulira? Ffe ne twongeramu abasomesa. I am the leader of government business. Ndi wano mumbulire ekibateekesa ebisale ku ssomero kiki okugyamu abaana b'abanaku mu masomero. Ebitabo tubibawa, amasomero gavumenti yagazimba, aba private bagezimbira. Kiki ekibalemesa abaana b'abanaku ne mubajja mu ssomero? Olwaliro mukimbuulire, mwena muli wano. Kaakati RDC aliwa bw'oba nawe tolina maanyi tujja kujjayo wano. Saagala sawulidde saakoze ki? Jangu wano tukoye, kubanga abaana 10 abaana 82 ne bavaamu. Kati ng'oli wano oli mu kooti. We can't allow this. I want to omanyi mu Uganda wano muzeeyi nze yampa amaanyi, nze sikyasaba ndagira, ndi omu ku abo abalagira, njagala kulagira. Ba assistant baliwa, deputy aliwa, kaakati muwulire. Njagala kugula olutalo ku basajja bano aba headmaster ne ba school management committee. Omanyi be bakuŋŋaanya ssente nga batwala ku district.
bwe batwala ku district temujja kulaba inspector of school kubanga inspector of school bamutwalira ebitabo n'asayiningira ku district tebajja kulambula. Kaakati njagala okulagira RDC, njagala lutalo, kati lutalo namwe njagala mwerwaneko gwange bino byo nango omaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegedde. Kaakati njagala towulire ebigambo bino bingi ebizenga byogerwa ebibi ebiyitirivu ennyo naddala abali mu gavumenti nga babyogera ku musajja ono amanyiddwa nga Field Marshal General Idi Amin Dada Ali Haji Salongo. Kaakati nno waliwo ate era bwino omulala amaze okubeera nga afuluma omulamu n'omufu. Kaakati essaawa yakubiisana era ng'ebigambo ebyogerwa wano biraga nti omufu General Idi Amin Dada Field Marshal yakola nnyo era bingi bye yakola ng'omusajja ono yalwana okulaba ng'abizisa n'okubeera ng'abisaanyaawo bannayuganda baleme kutendereza musajja ono. Kaakati no bwina alaga nti era ebingi ebyakolwa abantu bye bagamba nti Amin yabikolanga ng'okutemula abantu n'okubeera ng'abonyabonya abantu n'okubatulugunya n'okubabba mbu byakolebwanga Museveni yennyini ng'alina akabinja akafulunasa. Kaakati akabinja ako ke kaalinga mu gavumenti ya Amin nga kagirira munda nga musege basobole okubeera abantu nga beevuma Amin yagenda okuva mu ggwanga Uganda ng'amaze oggulira Uganda ennyonyi sukka 25 zino nga weeziri bulungi nnyo era nga zikola transport okutambula mu nsi yonna era nga gye zigwa mu mawanga gonna. Ono yagulayo dda ebibanja we zigwanga waffe butereevu. Kaakati essaawa zino ebibanja byonna ennyonyi kwe zaagwanga oba ziyite paakingi z'ennyonyi ku bisaawo birala byonna okwetoolola ensi yonna abasajja baabitunda dda nga nekyali kisigaddewo kyali mu ggwanga lya Dubai baakiguza gavumenti y'eggwanga erya Rwanda era ennyonyi z'e Rwanda we zigwa ez'e Rwanda we zigwa n'eza Uganda we zigwa. Kaakati ng'ab'e Rwanda ate bawafa kofa obubudamu abaali bannannyini kibanja oba paakingi. Kaakati nno omusajja aleese bwino omulala njagala owulire ebigambo bino oyongere okubeera ng'omanya ebyaliwo ebyayita kubanga bw'otamanya byayita tosobola kumanya bigenda mu maaso mu nsi yo. Olowooza nti ekiriwo kyekirungi kyekituufu kyekisinga kumbe bajjawo dda ekirungi ne bakulekerawo faaji ate gwe gw'oyita omulungi. Njagala okimanyi nti ennyonyi ya Uganda gye tulina essaawa zino kaakati ennyonyi si ya Uganda ebitundu 99 ku buli 100 mbu bya muntu buntu kyokka nga Uganda nga gavumenti erinako 1% gwe teebereza ennyonyi eza gavumenti y'eggwanga Uganda za muntu buntu ebitundu 99 ku buli 100 mbu ekitundu kimu kyokka kyekya gavumenti. Kaakati weebuuza ddala ennyonyi zino okuziyita Uganda Airlines lwaki tebaziyita amannya g'omuntu oli gwe bagamba nannyini waazo mu kifo ky'okubeera nga ennyonyi zino ate baziyita erinnya ly'eggwanga Uganda. Kyokka nga saaviisi bw'etuuka okugula amafuta bino byonna bigulibwa ku ssente ya muwi wa musolo amafuta ne saaviisi y'ennyonyi zino kyokka nga ate abajjamu ssente bantu buntu ba bulijjo. Era ennyonyi zino kigambibwa mbu buli mwaka okuggwako ziba zimaze okukola loosi eziri mu buwumbi n'obuwumbi obwa ssente mu kifo ky'okukola amagoba. Era amawulire galaga ndi bukya Uganda efuna nnyonyi zino tewali mwaka gwali guweddeko ng'ekozeeyo amagoba ennyonyi zino nga zikoze amagoba wabula zikola bukozi loosi era nga loosi ze zikola zibeera mu buwumbi. Nakoledde akatambi wano ng'abasajja ab'e Dubai batuuse okubeera nga bawamba ennyonyi zaffe kubanga bazibanja amafuta ge zikozesezza agasukka mu buwumbi oba oliawo obusukka mukwano gwange mu 7. Kaakati nno sooka owulire ebigambo bino obyote buliro ojja kakasa nti eno ensi weeraze wazibu nnyo ng'abasajja bakozesa maanyi na mmundu kwenywereza mu buyinza.
kakati omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform gubayita Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera ebitundu ebyabuyikwe njeru gyagenda okuleka nti addamu okutukiza enjiri ey'ekibiina mu bitundu ebyo naye nga bwe bigenda maaso n'okuleka nti bitambula Kyagulanyi Robert Ssentamu of course yaliko mu bitundu eby'Ekamuli n'abeerako mu bitundu eby'Abimu n'abeerako mu bitundu eby'Essoroti n'ayolekera ebitundu eby'Ekisoro kumpi yamazeyo ennaku 2 n'ambirira naye bw'oba otunudde engeri gy'abadde agenda maaso n'okuleka nti oba oliawo atambula twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abafuutu Sooja bagamba nti ababaka ba Paalamenti abasinga bannakibiina ekya NUP ate nga tebalabwako. Ababaka nti tebalabwako nti newankubadde nga Biiru ey'Emmwanyi yaggwa naye Kyagulanyi mu kutambula ali n'abafuutu Sooja bokka. Ekamuli bagamba nti Leader of Opposition Joel Ssennyonyi n'omubaka Manjeeri Kibakutika kumpi bebalabwako. Essoroti Brenda Nabukenya kakati Ekisolo ababaka abatunudde okwabadde Flavia ow'Ekasanda n'omubaka Joseph Ssewungu Gonzaga kakati bagamba nti ababaka newankubadde nga babeera busy nti Kyagulanyi Robert Ssentamu ne bw'aba agenda maaso n'okuleka nti atambula at least yandibadde n'abamu ku bo atalaga eggwanga nti tebaliiwo. Bafuutu Sooja bagamba nti ababaka baffe babeerawa kakati atuliriza bw'oba weetegereza Kyagulanyi gy'abadde atambudde omuli Kamuli omuli Kisoro omuli Soroti omuli Abimu kakati ogenda okwetegereza nga ayina bakulembeze ba kibiina David Lewis Lubongoya abeerako, Alex Waiso Mufumbiro amyuka omwogezi w'ekibiina abeerako, Sabakunzi Fred Nyanzi Ssentamu abeerako, Lina Zedriga. Ababaka abasinga tebalabwako mu kampeeni za Kyagulanyi zaalimu. Kati Bafuutu Sooja bagamba nti bw'oba weetegereza abatambula ne Kyagulanyi baana bavubuka bato abatalina na ssente ziri awo naye nga basobola okutalaaga eggwanga, nti ababaka mu Paalamenti abali ku tikiti y'ekibiina ekya NUP mu kaseera nga Kyagulanyi atambula eggwanga abalina obusobozi okutambula naye bali Kampala mu woteeri. Kyagulanyi abeera ne Bafuutu Sooja era waliwo akatambi akagenze maaso n'okuleka nti kavuddeyo Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'alabula ababaka obanga alabula bannabyabufuzi naddala abali ku tikiti y'ekibiina ekya NUP obutazanyira mu struggle kubanga nti Bafuutu Sooja nga bulijjo abo be bayiwawo omubiri era be bazze bafiira mu byobufuzi by'eggwanga lino kasookedde nga batandika enteekateeka eza struggle. Era waliwo akatambi of course akagenze maaso n'okuleka nti kavuddeyo bw'abadde bavudde mu bitundu eby'Ekisolo Kyagulanyi Robert Ssentamu alabwako ku kitebe eky'ekibiina ekya NUP bamaze okutuuka abakulisaga nti Bafuutu Sooja mukulikeeyo. Bafuutu Sooja nga be balabwako ababaka b'ekibiina ekya NUP nga tebaliiwo. Bafuutu Sooja nga bamuwerekedde ne batambula naye ne bakomawo naye paka ku kitebe. Ababaka ba Kyagulanyi Robert Ssentamu n'ekibiina ekya NUP abasinga nga wa kati bwe beebuuza nti lwaki ababaka tebatambula naye? Buli lunaku babeera mu kuteesa nti nedda eby'Emmwanyi byaggwa Ekisolo babaddeyo nti nedda. Ali mu bitundu atuliriza ebyenjeru amakya olunaku olwaleero Njeru Municipality District ey'Ebuyikwe gyagenze okwongera okutabaaza ate enjiri y'ekibiina mu ebyo bye tugenda mu maaso n'okulabika nti tulengera naye nga Bafuutu Sooja agamba nti MPs weeyaayo MPs weeyaayo. Kakati tugenda kwongera of course okuleetera ebifa mu kampu endala ez'ebyobufuzi naye ng'ekiri mu kampu ey'ekibiina ekya National Unity Platform byebyo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye. Amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.
zaayo ettaka ly'Owino lino liri mikono gya Lulangira nabawa information bagamba nti singa balimenya akatale k'Owino ngenda kujja mbabuulire baani abali babegawo emivuyo gino era nga abavunaanyizibwa ku ttaka lino olw'okuba nti Mmengo wafu bwe ffufululu tekyali muntu asobola kulambula mataka g'abantu Museveni ng'akozesa obuyinza bwe obw'okubba ekibuga Kampala kyonna akitwala. Listen to me. Atayina mutwe ng'okozesa omutwe omwazike tuula wansi obooza abantu mu Kampala ebizimbe byonna ebiri mu Kampala byani ebitundu 85 ku buli 100 Kampala yenna ebizimbe bya Museveni ne family ye ebitundu 85 ku buli 100 ebizimbe bya family ya Museveni Kampala yenna kati ekizibu kyatandikira luddawa the moment Museveni yaleeta authority n'akyusa ekigambo Kampala City Council n'ateekamu authority n'akozesa Lukwago ne Frank Tumwebaze nga minister wa Kampala muwulirize bulungi information temugenda jijja Frank Tumwebaze abeera minister wa Kampala ba Jennifer Musisinga webali basanga nga ne Kampala Land Board nga mulimu n'omusajja owa FDC ate nnyo okubeera ku CBS musajja FDC wa musaidize eno ng'empigi gye yeesimbe n'awangula amannya gagenze abo bali niwingalizi zonna ez'ettaka n'ebizimbe bya Buganda byonna ko bitudde nga tebategeezezzaako Ssaabasajja Kabaka adde okutegeezaako Mmengo Kampala ne babutunda Ssaabasajja Kabaka ansaba okukuluma kutuna okukulembera taata ettaka lyonna eriri mu Kampala nga lya Buganda Omunyarwanda Frank Tumwebaze lwe bazzaawo Kampala Capital Authority liizi zonna ez'ettaka lya Buganda n'ettaka lyo zagibwa bujja nga Mmengo tafunye wadde 10 kyesobola okugulamu ka switi kano kubayita switi boom ngera mayiga yalya Mmengo buli kimu ne bakitunda omwe bamuyita Yusufu Nsibambi neyanza nnyo mukulu Dennis Dedo bamuyita Yusufu Nsibambi oyo Lukwago ngamukutte n'omuteeka mu kaduukulu nga FBI bwekola n'okuteeka ku mmeeza 1-on-1 n'omusoyisoyi Lukwago asobola okubuulira buli kimu nti ettaka lya Buganda lyonna n'ebizimbe byonna liizi zazibwa bujja nga Buganda teyebuziddwako buli kimu ne bakitunda Lukwago buli kimu akimanyi kubanga yali mu ddiiru ezo kati ettaka lino eri Nakivubo ettaka ly'Owino lyonna ettaka lya Buganda wabula family evunaanyizibwa ku kubeera n'ebyapa bino ye family y'Abambejja okuli Dana Nkinzi n'abalala nabagambako ku Dana Nkinzi n'abalala bano tebaagala kuvaayo kujjayo bwenyi wabula beekwese mabega omusajja amannya ge ye Sande Kiryowa okuva Yosero yategeera nti obuyinza obukwatagana ku ttaka eryo kyetuyita powers of Antony ez'ettaka eryo baziwa omwami oyo ng'Abambejja beekwese ez'okutunda ettaka ly'Owino omwami yo Sande Kiryowa n'akwatagana Museveni n'oli omusajja Museveni akwasaganya ensonga ze gwe bayita ni amannya gengerabidde era leeyita musajja Muganda muntu ya musajja Munyarwanda wedde emirimu bamuyita ni amannya gagenze kati bano be bali emabega waba nenga be bali emabega okwagala okuguza Museveni ettaka lino alitwale kubanga Museveni ettaka alyagala ate nga mu kusookera ddala kigambibwa nti Abambejja bano baali baagala kyaki esooke yeesale ku kyapa kyayo n'endooza kyaki n'esooka neyesuleyo gwa Nagamba Museveni Munyarwanda ng'ayita Musande Kiryowa be balina ekyapa kye baakijja n'ekyapa ky'Owino bwe batyo ne basalawo bakolagane batwale ettaka lino era sofa
enkwatagana y'okutwala ettaka eryo n'okugenda mu makooti okuteeka emisango gy'ekiyai nababulira enjuyi ziri bbiri waliwo oluganda lugenda kuwakanya ng'ate bali mu kubuzaabuza twala ttaka lya Buganda n'emisango giri mu kooti. Museveni yakasipendinga obukadde 3 mu buvuyo buno okuba nti ayagala twala ewantu awo ettaka alyeddize. Mukitegedde bulungi. Kati mutegedde bulungi nnyo. Akatale k'owino buli kimu Museveni akyagala. Ono Hamisi no ebyongo omaze okubeera nga obiwulira omulungu waso omuluutansozi sinza kwerabira kubeera nga mukujjukiza kubanga ono ye musajja amalidde bannayuganda abangi ebizibu era lumundireetako ne ku butambi wano abantu nga bawa obujulizi omusajja ono gy'abajje ne gy'abatuusiza ebizibu bye baalimu na kaakati essaawa zino we bali okubeera nga balabikalabikako nga bali yaddeyaddeko ng'omubi omweru. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza nakoledde akatambi akawedde ne nkulaga nga ababbi bafuuse ababbi mu ggwanga Uganda era nga bino byonna biviirako mwami Museveni okubeera nga ebitongole bye tebikyakola bulungi era mwenna mujjukira omusajja yali amanyidwa nga Sobbi eyattibwa. Ono yagamba nti ffe tuli babbi ababbi abali wano abaluddewo era ng'okubba kwaffe ate tubba ffekka tukwatagana n'ab'ebitongole ebyokwerinda ne batuyambako kye tubbye ne tugabana nakyo okubeera nga tusobola okwenywereza mu mulimu ogwo ogw'obubbi. Kaakati nno bannayuganda bangi battibwa ababbi bano bannayuganda bangi balemazibwa era bangi bali ku bitanda bawanikibwa olw'ababbi bano. Kati njagala olaba akatambi kano ng'abasajja bakulaga enziba empya naddala gwe munnayuganda ali eyo yonna gy'oli oba oli mu kibuga oba oli mu kyalo ng'okozesa booda. Kaakati waliwo enziba empya ey'omutawana ennyo eno eyolekedde okubeera nga mukwano gwange bannayuganda bagenda kubeera nga batumalawo okutubba ate nga bano bateekako n'okubeera nga batukuba. Ssaabasajja Kabaka awangaale kankulekeremu akatambi kano tukwatagane olunaku lwankya agundegunde maaso mogi alamula Obuganda. Ate babeera ne pikipiki emabega eziriko abo ababbi abalina ebijambiya nga bakodineetinga. Abakwate kuliko Stephen Serwanyire myaka 30 nga lima mukyalo binti akulira mu Lufula yokalelwe ono yafuna abasaabaze ngira banne tebabeera wala bamulaba nga afunye gwatalo muvako mabega batuuka awali akazikisa befulani pipi efudde oli babikika pipi maso banyaga omusaabaze nga mutaddeko ekiso omulalo omukwate Robert Mukisa obeka empingoni yavuga munne Jamiru Mutawe ajana ekiso wansi w'omoto gwa pikipiki kwe batamulira kuzino kuliko UFG 388M ne UFM bitana birumu endase. Ate babeera ne pikipiki emabega eziriko abo ababbi abalina ebijambiya nga bakodineetinga olusimbula n'omusaabaze nga yamugoberera olutuka Samuel wa bodaboda ng'agamba nti epikipiki eweddemu amafuta epikipiki efunye mechanical problem kati awo nga bali bajja babasalako nga bajjayo ejambiya nga babba abantu baffe. Polisi ngekulemedde Amasani Wumbire DPC wanegesiza abavuka bano ku nguudo z'enjawulo banyagira abantu okuli Nakasero ko nakawa Kisasi ndadani bypass namungona Kawempe ne balaga abasirikale obukodyo bwe bakozesa tobatema wakatema abantu bano bajja ne bankiikira lwaki omukazi n'avaako bweyavaako teyagwa kati nze nenkyuka ono n'abuuka ku piki ono bweyabuuka ku piki n'abujjako akasawo n'adduka n'abuukira ku kyono nze nga maze okyuka mukwata bukwasirwa mpaka omu bajjambi omu mugigwayo ejjambi niye bala nti babayisa mu bitundu byaffe bino eby'Nakasero lwakuba biri quiet tebirimu kereere tebirimu ki so buli we babayisa wano ne balabanga ekifo kisirise nga babajjako. Serwanyira agambye kyamuviirako okutandika okubba baamala kubba pikipiki z'ebbiri n'abulwa ekiddako naye kwe kuyingira omuze tubikola mutali kwagala naye ng'ate tulina tubyetaaga. Bagambye nti omuzigo ntibaguluddeemu nga bakagukolera emyezi 6. Obubbi buno mwaka mumalawo emyaka si myaka gina emyezi ennaku 6 biki byemubba ekyamayenyo James Mugo ya ssente w'ekyalo All Saints Nakasero atabukidde abakwate n'abuuza ekibabisa mu kitondo mwe batasula. bwe batuuka wali akasiko nga tewali bantu ne babagwako ne babanyagako obusawu essimu buli kimu kyona owulira nduulu ogenda okuddayo badduse. DPC Wumbire ategeeza nti bali batambulira ku bodaboda nga balina ebiso n'asaba abantu okuba abagezigezi ku babodaboda baleme okubanyaga. So njagala kukubiriza abatuze abantu baffe abalungi nti owa boda takusinza magezi mubuulire kubo w'oyagala okuyita
takugamba nti ate tuyite wano ewali shortcut. Amuko boda bavumiridde abamagaja omulimu gwabwe. Kati bafande mwebale mukole kintu mubeere nga mukola ekintu nga mukwata abana abasajja ababa basabaze boda boda ababodawo baswaganya omulimu gwabwe ati balowooza nti eno n'enaku zino abasabaze batandise buli omu okumutya nga balowooza nti mubi.